Kitalo bamusanze afiiridde mu kitanda ebintu ebisingako awo byengenda okubeera nga ate nkutuusako naye nga muzikirize mbere nga ate mbabuuzaako buli mujasizidde okubeera nga ate agoberera ttiimu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq, UAE kansuubire buli kimu kitambula bulungi nnyo side ezeeyo abalabira mu ggwanga Uganda ne Africa yonna okutwaliza ewamu side wali mu America yomambukano yomaserengeta wano e Canada ate naawo mu Europe kansuubire buli kimu kitambula bulungi nnyo maidadi sana bwekubanga omulundi gw'okusoose okubeera nga te wakatuuka wano tubeerawo n'amawulire nga bwe gatambula mu nsonda z'eggwanga yonna ate ne bwera w'eggwanga yonna nabwe kitokubiriza obeere nga te osubscribinga bw'obanga obadde tolina okubeera nga te osubscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga te kakuyamba buli wonna abadde se video ojja kubeera nga te munaye ofuna ka notification awo nti kakati kino kyesobodde okubeera nga te kigwawo kakati omuyimbi Gravity omutujju ali maziga na mirango oluvannyuma okubeera nga te munaye afiiriddwako maama we era nga tekinaba okubeera nga tekitegeerekeka nsonga ki eyaviiriddeko okubeera nga maama wa Gravity omutujju ava mulamu bw'ensi eno. Gravity omutujju abadde agenzeko sayidi eri ekasese okubeera nga ate akubira abadigize sayidi zeeyo emiziki munaye n'abeera nga ate afuna akasimu nti maama we afudde era nga bamusanze afiiridde mu kitanda tekinaba okubeera nga tekitegeerekeka ensonga ki entuufu eviiriddeko maama wa Gravity omutujju okubeera nga ate afiira mu kitanda. So tungere okubeera nga ate tumusabirako Gravity omutujju era nga ngenda kubeera nga ate nyongera okuwa updates ku byonna byonna mpaka maama wa Gravity wanatuuka okubeera nga ate aziikibwa. So aweyongera okubeera nga ate weekuumira wano eyo nno nga kujja ewa Gravity nebeera nga ate nkutwalako ew'omuyimbi Rema Namulondo asako ne Namulondo waliwo olutalo lugenda maaso eyo munda silently era nga ensonga zino zonna ziri ku byanfuna era nga gefuna eyo galaga mbwe ebyengabana bya ssente byabawulira ddala abantu bano ababiri Namulondo atwala obudde bungi nnyo obudde bwe obusinga abumala ne Rema Namulondo nga amukwatira ensawo amukolerako emirimu egy'enjawulo naye mbu Rema Namulondo aba amaze okubeera nga ate akola akasente ke tayagala kubeera nga ate awa Namulondo monthly salary. So byebe ne bigenda maaso side eyo naawe ogenda kubeera nga ate owulira ensonga nga bwe ziri eyo video nziyina mwongere okubeera nga ate mumanya abantu bano lwaki tebakyatejja nnyo mu bifaananyi kubanga luli amujjukiranga buli wabeera Namulondo ne Rema Namulondo ajja kubeerawo obanga olabe Rema Namulondo Namulondo naye abeerayo mu background mu bifaananyi. So tulakkalira ambiyina byonna bino ogenda kubeera nga ate obiraba video gitereka ekigalo likinga sharingirako abalala comment section bw'onaaba olina ka comment ko tekigenda kubeera nga te okasuulawo tubeere nga te of course tuwuliziganya ffenna wansi awo ennamba y'essimu eriwo Sheikh Ashraf musomi wa dduwa beera nga te omunoonyaako ajja kubeera nga te akulombera edduwa da obulamu bwongera okubeera nga te butereera ensonga zongera okubeera nga te zikutambulira bulungi nnyo side eno endala bw'obanga oli mu nteekateeka y'okubeera nga te okuma mu ggwanga Uganda naye nga weebuuza ani ayinza okubeera nga te akukima ku kisaawe Habibu airport pickup webali nnyo okubeera nga te bakukima ku kisaawe n'okutuusaayo yonna gye wandagadde okubeera nga te otuuka mu budde bwennyini nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo. Ddala kiki ekyayawula ababiri bano? Nsonga ya ssente ng'engabana yagaana baateesa buli muntu akola ebibye oba omu yafuna obujja ku munne oba nsonga za muntu wa wansi. Igwe Munnayuganda kiki kyoyiga ku booluganda bano ababiri Namulondo ne Rema Namulondo era basobola batya okwawukana nga omu tayogera na munne tayagala na kumanya ebifa ku munne? Namulondo yagenda bugenzi ku kyeyo ng'alaba akuze oba? Bannayuganda bino bigambo byange, bw'oba ng'osobola okwawukana n'omwana wa nnyoko, bw'oba ng'osobola okwawukana n'omwana wa kitaawo ng'ate mu butuufu mwakulira mu lubuto lwe lumu era mwava mu ntumbwe y'emu nga mugenda na kuziikibwa ku kijja kye kimu naye ne mwekyawa, ate olwo gw'osisinkanye obukulu bw'abeera ng'omwana wa nnyoko asobola okukubeerako n'obujja, abamu ne batuuka n'okupangira baganda baabwe
babasibe babatte ne babaroga ne babakola buli kika kya ffujjo ate olwo omuntu gw'osisinkanye obukulu sibagamba nti ku bano kuliko yakola munne ekikyamu nedda nze nkuwa kye bayita preamble ekyamazima Evelyn Namulondo yayawukana ne Rema era Eva ali Bungereza mukazi wattu naye kati anoonya mpapula ezimusobozesa okubeera Bungereza. Saagala nno mulowooze nti buli muntu yenna agenda ku kyeyo aba alemereddwa Uganda. Nedda ayinza okubeera nga apimyemu n'alabanga ate eno gy'addukidde we wasingako. Evelyn Namulondo ali Bungereza ku kyeyo naye tebakyayogera ne Rema era tebakyakolagana. Si gwe mulundi ogusoose okwawukana, gubadde guno gwakusatu kati. Ogwasooka baayawukana omukyala Rema namakulah oyo omukyala omuyimbi n'abagatta era ne baddamu ne baawukana era bambi omukyala oyo namakulah Rema n'addamu n'abagatta. Kati ku guno ogwokusatu kyabadde kibi nnyo naye abamu bagamba nti dokita w'omuyimbi nti yalya sumbuusa ya Naalongo omuyimbi n'amanya era ne balwanagana era Namakulah okugezaako okubagatta nga baddiŋŋana naye ng'omu takyesiga munne buli muntu yeekengera munne. Olwo nno lugambo sirina bukakafu naye abalala bagamba byanfuna. Ebbanga Namulondo lyabadde ne Rema ye talina kyalaga. Rema buli lunaku yeeyongera kukulaakulana. Ate ekirala Namulondo talina maka ye Rema ali maka ge. Namulondo ng'alaba ng'asigadde emabega awo nno ansa weeri. Abantu bannayuganda balina omululu. Abantu ba Uganda balina omululu. Ye bw'abeera ng'akola ssente alowooza azikola ku lulwe. Tatunuulira circumstances ezimusobozesezza okukola ssente ezo. Tebatunuulira ku bayambi baabwe. Rema Namakulah akoze ssente naye ng'ate ssente azikoze nnyo ng'ali mu environment ennungi ne mukwano gwe gwe yeesiga Namulondo. Eno abazungu kye bakola ateeka munne ku musaala so sigamba nti amukwatira olwayagadde n'amanya munne nti alabirira Rema atambula ne Rema akuuma Rema naye naye afuna omusaala. Olwo nno kiyambako wadde muli ba mukwano kubanga n'oli naye aba muntu. Kati Rema Namakulah abadde obusente bwawa Namulondo nga bulinga kumuyamba n'amukwatira olumu n'amukwatira y'abiri n'amukwatira y'ataano oluvannyuma lw'omwezi oba lw'emyezi. Kati awo gubeera mululu ate nga bannayuganda bonna kyekyo. Naye singa obeera ne munno nga Rema bw'abadde ne Namulondo n'amanya nti at least buli mwezi jja muwangayo $1.5 Namulondo agutwala nga mulimu. Ne wano mukazi wattu naaba atalise kiwa abalabanga ayamba ate nga ajjukira buli ekibeerawo babadde bamulabanga hawusigaalo. Yakwata ensawo za Rema kuba Rema gwe yeesiga. Yakwata amasimu yakutula ddiiru ate nga bamu bagamba n'okuva ewa Kenzo era Namulondo ddiiru yagirimu n'okukonnekitinga ku dokita Namulondo yagirimu. Kati omuntu bw'ataaba asaana bwe bakuwa omusaala gw'oyimbidde nga bakuguza okuyimba nti $4,000,000 kwatako $1.5 buli we bakuguze ogiwe munno kubanga wadde gw'obeera oyimbye yeggwe sita naye environment y'abantu babiri. Omukazi natta emyaka gye yandibadde afumbiriddwamu kubanga alabirira
mukwano gwe Rema. Ate era Rema tomunenya kuba si ye yamuyita. Kaakati ono yabazeemu n'alaba nga obudde bugenze. Yes, obudde badde bumuyiseeko ng'ali mu byekijega. Agenda okulaba ndi Rema yatutteko Namulondo out. Yamugulira Rema atutteko Namulondo mu restaurant baati. Oli kimu ebintu tubwe bityo. Bibeera bikozza omuntu. Nze ndo mulindo wooza nti Namulondo yatta obudde bungi era abayimbi abakyala mwegendereza obutatta budde. Namulondo atutta emyaka giri mu 10 nga gyonna agiyiye. Omukazi kati oba osanga yali badde kati azaddeyo abaana be 2 oba yali badde ali mu maka ne bwafuna omusajja we nga talina ssente ne batandika. Naye abadde mu kino nti nkuuma Rema. Agenza okuzukuka ng'obudde buyise kyokka ye Rema yeeyongera kugaggawala. Waliwo abayimbi abalala ennaku ezo nalaba Bebekulu yagula emmotoka n'agiwa maneja we, omuvubuka maneja we, ng'amaze naye emyaka nga 15 n'amugulira ekirabo ky'emmotoka n'akimuwa. Awo munno obeera omukozesezza. Kiba kisaana omuyimbi yenna oba omuntu yenna akola bizinesi kiyambiwo muteeke ku musaala. Yamanyi sente ze z'omuwadde agenda zikola muki. Obeera ng'omuwadde ekirabo nga Bebekulu yagulira manager w'emmotoka ebeere just a token of appreciation. So Namulondo watta ebiseera bingi naye sikunenya kubanga aliwo abantu bangi abalwawo okutegeera okula mu myaka naye nge okutegeera kutono. Naye kirungi never late. Kaakati kankusabe Namulondo n'abaana mwenna abawala okutambula n'omugagga tofuuka mugagga. Amazima gobeera ogamanyi. Namulondo abadde addayo eri gy'apangisa ono ng'asula mu bbangalu. Namulondo ng'addayo eri nga yeezinga ng'anoonya abayaaya abanaamulyamu ono ye ng'alina dokita. Era ekiseera kituuse reality neetuuka. Oyo gw'oli naye ayinza okukutambuza n'akusabira visa ne mugenda America naye nkozesa obwongo bwo. So nze ekyokwawukana okw'abana ababiri nkiwagira ng'omuzadde kuba ni Namulondo yeetaaga okutegeka future ye. Naye ate kyesiwagira kwe kwawukana obubi. Naye ate bwe babeera nga beboogera nga bituufu kisaana kibeerewo kubanga olaba oyawukana na mwana wa nnyoko naye ate gw'osanze obukulu. Namulondo emyaka gy'olimu ogisse nnyo mukwano naye Rema namakulah beera wakisa kwatayo a very big reasonable amount of money oziwa omuwala ono omukyalo ono ojja kubanga okoze butuufu. Naye nga mufune ekyokuyiga toweeyabululizanga omuntu 100%. Weerekeremu akako ke bayita katwekisize. Nali njagala bya bugagga bya musajja. Ebintu bino bwe byabaawo ne babitegeera nti mbitegedde n'abantu babitegedde okuba twava mu ddwaliro nga bafunye ripoti okuva mu ddwaliro poliisi gye yatutwala omwana ne bategeera nti omwana abadde akozesebwa. Omwami yankubira essimu ng'ali mu komera nga ngamba ngendeyo tuteese ayagala kunkompasetinga nnyumba eri emutondwe ajanjabe n'omwana $2,000,000. Kati like nengamba sijja kugendayo mu komera n'atandika okubira abooluganda lwange n'abasista b'oyo omwami wange ne batandika okubira abooluganda bange n'abooluganda lwange ne batandika okuŋŋamba Hajati ebintu bino bigenda tuswaza na biki byonna ekituufu kiri nti omwami akkiriza nti ekintu yakikola naye tudde wamu tuteese kubanga ogw'omusango gwa naggomola oli taata w'abaana bo na biki byonna ne bakola meeting abooluganda lwange n'abooluganda lw'omwami wange nga mulimu ne Sekase Mambo oyo mufuti yali deputy mufti wa Old Kampala ne mukyala we kubanga mukyala wa Sekase Mambo sister wa mwami wange. So that's why nti Sekase Mambo yabadde mu kintu kino nnyo era yayogera nange olunaku lulamba ng'akuba essimu ng'anganya omumiitinga ng'angamba ekintu kimu jangu tugenda kuswala n'omwana waswala ebintu byonna tumuprotecting omwami wo n'omwana kakati twagala ku compensation jangu kubanga bonoomusiba tolina kyogenda kuzza ekintu kya happeninga leka omwana wo bamujjanjabe
naawe obeere ng'ofunye ki ennyumba mwogenda okujja ssente okulabirira bano abaana babiri baawo be yakuzaalamu nga bayita meeting nga waliwo ne balooya ba Haji ab'oluganda bonna batuuka nze bwe natuukawo ne mbagamba ekintu kino sikiriimu mukikola ku lwammwe nga mmwe naye nze sikiriimu kosekase mambo kino tukikola olw'okuba nti wagambye tokyayagala kubeera naki na mwami oyo kati tosobola kubeera nga togenda kubeera naye ate onoosaba ani obuyambi. We are just offering this house still neŋŋaana waliwo ebipapula bye baawandika simanyi kuva mu balooya ba Haji eyamaani w'emutundo yaliwo like balina ebipapula bye baali balina ne bagamba abaali mu meeting nti bawandikeko amannya gaabwe n'okusayininga basayininge kitegeera nagaana kati bwe bategeera nti ŋŋaanye okukkiriza ofa gye bampa ey'ennyumba ne bakinteekako nti nali njagala bya bugagga bya musajja okumusibisa. Minisita taata amazima g'enjogera geego bye bansibako byonna ebyogerwa si bituufu. Ndi mukazi abadde yeerwanako nga nze abadde yeekolerera ayina bwe mbadde nnina nga wange nga nze era mbadde sirina kantu konna nti ate nteekewo embeera eyo ntwala ebintu by'omusajja. Kyokulala omukyala ayagala ebintu by'omusajja nga tolina omusajja tolina kumala kuyita mu bino byonna okuddira omwana wo muteekako ekintu ng'ekyo kinene n'omwami we era muzaddemu abaana omwami wange babiri kati ddala mpange ebyo nfune ennyumba eri gye bampa nga nina n'ennyumba ezange ezivaamu akasente ezisinga ne kali akayumba ke baali ba offeringa. Njagala bwenkanya taata nsaba bwenkanya nkukubira omulanga Honorable Minister Balamu nkubira gwe omulanga taata munyingire mu nsonga zange muntaase ebintu ebyogerwa si bituufu. Yita abooluganda lwange beeyagala okumanya amazima n'abooluganda bw'omwami wange abaali mu nsonga ezo bakubuulira ekyaliwo. Sikkiriziganyanga nako nabo era n'omwami wange byabadde nga ngamba okunfalinga nabigaana taata nga njagala justice. Alhamdulillah. Omwami mbaddenga naye ng'omwami wange kukola byawaka kugula mmere bishiro ebikwatagana ku maali yange yange owange buuza abooluganda bw'omwami wange bakolaga ekkalina omwami wange zaalina apartment neka zaalina ye ng'omugagga baŋambye mukwano apartment kalina gye nabadde nzimba naye ye mutondwe kalina yokka zino gyendabawo gyalina kakati munange kakati ate ye abadde tabyagala lwaki ate abikolera abalala lwaki agizimbira zuula kakati mukwano nze amaziga gange gali ku mwana wange ennaku yange eri ku mwana wange njagala bwenkanya kati bino byonna simanya ani simanya alina omutima bwemba onnina omusajja bwenkukuta naye era nga omusajja oyo alwanyisa onaali gwenina bade ngamba nze ndi mukyala eyeekengeredde asobola okwesalirawo kikinjagala siri mukazi munaku kimunange ndi mu maka ga musajja kambeera omuka ate nyendera omu nga nina omuntu wange omulala gwejala no ono ngoba mugobe nemugawayewa nefumbirwa omusajja gwe mba njagadde kubanga bulamu bwange sigaba lwaki mbabeera n'omuntu gusaagala ate nga nina gwenjagala ate gwenjagalira ewalala wayi nga kiki ate ng'oli wakaawo abantu abamuwa ebintu babadde beekwasa nnangamuntu endagamuntu ate yabadde ki mbuziri mu mannya gange ndiwademba okuteeka ebintu byange mu mannya genjagala gonna nga bwe nsobola okukola sente zange neneezimbira amayumba gange nekolerera ekyange I have that right okay yes banange abantu bawulirize era ebintu bino babitunulemu naye kyenagambye sigenda kuvayo kudifendinga byange mukwano waayo ababadde bamanyi bya musajja nti sinzira bali kye baabawadde omusajja mugagga babitwale weebatyo bantu waliwo omusajja omugagga gwe basuza babimundekemu hajja kinammwe assalamu alaikum mukwano waalaikum salaam revenge nti yakola revenge okukola bwati omwana wange ddala mba namukola ki omuntu gwe nazza mu bulamu bwange ne mwongera n'omwana omulala ekyokulala tolina kye wampadde nze kigenda kujjawo bulumi bundi ku mutima
ennyumba gy'ogamba gy'ogaba ogigabira baana bo babiri gye wanzaalamu ate nga ne bw'oba towandigabye kati era obadde oteekwako kuba baana bo so kati tolina kyewankoledde nze emiliyoni 2 ge baagambye nga nze sibiriimu kubanga nze n'ebyennyumba byo nabadde mbigaana baaluganda bange bamikwano baaluganda lwo gwe wennyini gwe wampise ng'oyagala kintu ekyo kihapening nze sinakyogerako era sinakimensioninga kuba tolina muwendo gw'ogenda kumpa gwenkanankananisha ne laavu gye nnina eri omwana wange nga ye mulamu muntu gwe nnina okimanyi kyendi ku mwana wange oyo ate gwe wasalawo okukozesa afuuka omukazi omwana onere future simanyi mwana wange nti alizaala simanyi mwana wange agenda kubeera atya mu nsi ekikolimo kye wamutaddeko kinene kati tolina kyogenda kuŋŋamba nzi kyengenda kuwulira nze abooluganda bange be basazewo n'abooluganda lwo mweri ebintu ne meeting nabadde ng'anyo gigendamu okay tolina kyogenda kumpa tenkana mwana wange anti nenkusaba kino wammanga mukwa anti ulirizaombaddeko abamama Sumaani obadde tobakuziza nga bali mu nnyumba omwo mama Sumaani mu nnyumba yo nga eriyo lwaki obadde nga tobeegattako revenge nti yakola revenge okukola bw'ati omwana wange. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze ennamba yange yeeno eri 0701 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.